Olubereberye Ssuula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, "Va mu nsi yo ne mu kika kyo n'ennyumba ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga. Ndikufuula eggwanga eddene era ndikuwa omukisa era ndikuza erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange nnaabawanga omukisa abanakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga nnaamukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa." Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Luuti n'agenda naye. Ibulaamu yali awezezza emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Salaayi mukazi we ne Luuti omwana wa muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abaddu be baafunira mu Kalani, ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani, ne bayingira mu nsi ya Kalani. Ibulaamu n'ayita mu nsi eyo n'atuuka e Sekemu awaali omuvule gwa Moole, era Omukanani yali akyali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti, "Ezzadde lyo ndiriwa ensi eno." N'azimbira Mukama eyamulabikira ekyoto, n'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema ye, e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ibulaamu n'azimba ekyoto n'akoowoola erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'ayolekedde ekkubo ery'obukiikaddyo. Enjala n'egwa ku nsi ya Kanani. Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, "Laba, mmanyi nga ggwe oli mukazi mulungi mu ndabika. Kale Abamisiri bwe balikulaba kye baliva boogera nti oyo ye mukazi we, era nze balinzita naye ggwe balikuleka ng'oli mulamu. Nkwegayiridde ogambanga nti oli mwannyinaze, balyoke bampise bulungi n'obulamu bwange buwone ku lulwo." Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba mukazi we nga mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba, ne bamutendereza eri Falaawo, ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. Falaawo n'ayisa bulungi Ibulaamu ku lwa Salaayi, n'amuwa endiga, ente, endogoyi, ensajja n'enkazi, eŋŋamira, abaddu n'abazaana. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'endwadde ez'amaanyi. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti, "Kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nti ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze, nange ne mmutwala okuba mukazi wange? Kale mukazi wo wuuyo, mutwala ogende." Falaawo n'alagira abasajja be ne bawerekera Ibulaamu ne mukazi we ne byonna bye baalina.